nti bino wammanga biteeka muntu okubeera nga atya Katonda. Ekisooka arrahma, okubeera nga tusaasirigana. Buli n'obeera nga olina omutima omusaasizi, bannange mu mwezi guno gwa Ramadhan, mu bye tulina okubeera nga twekwatako ennyo, bye tulina okubeera nga tulemerako nnyo, emitima gyaffe gifune okusaasira. Tusaasire bannange abali mu nsi nga Katonda bw'atusaasira, tusaasire bantu bannaffe, tusaasire buli kitonde kya Katonda, hatta tusaasire n'abafu abali mu ttaka. Yatugamba ti arrahimuna, gwe bayita abantu abasaasizi, nabo yarhamuhumur rahman, nabo Allah mwattu abasaasira. N'atukubiriza n'atugamba ti irham man fil ardi, abange musaasire abali mu nsi. Abali mu nsi bali bakivunula, bano abatambula mu nsi, nze naawe abakyatambula. Irham man fil ardi, abalala ne bagamba nti musaasire abali mu nsi, abali mu ttaka ly'ensi, abali munda, abantu abamu basaasire mubateeke mu dduwa zammwe mu Ramadhan. Abantu bano abali ku nsi abatambuza ebigere mubasaasire, mulambuleeko mu banaku mulabe basiiba batya, mulambuleeko bannamwandu mulabe basiiba batya, mulambuleeko bamulekwa mulabe nga basiiba batya, mulambuleeko ab'eŋŋanda zammwe mulabe basiiba batya. Irham man fil ardi, kye bayita okusaasirigana ekitegeeza ti bw'obanga olina koyina kashiyaringeko ne munno, obeere nga omulago omutima omusaasizi atalina, mubeere nga mukwataganira wamu okusaasirako ne munno oyo atalina. Yatugamba nti irham man fil ardi arhamkum man fis sama, ne Allah jalla jalaaluhu ali buggulu naffe agenda tusaasira.